Wewa mukulike nnyo mukumulamu okwo n'okubanga mukyekomidde ku Bukedde TV1 olunaku olwaleero omutanda awezezza emyaka 30 ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula akalippagano k'ebidduka kabadde k'amaanyi ng'abantu boolekera olubiri e Mengo okujagulizaako Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikkiragano aga30 munda mu lubiri ddyo libadde essanyu jjereere era katwongere okwekkaanya ebibaddeyo. Enguudo ez'enjawulo zikwatiridde akalipagano k'ebidduka olw'abantu abakedde okutuuka mu lubiri e Mengo okwaniriza omutanda. Oluguudo oluva e Masaka akalipagano kaviiridde ddala ensangi okutuuka ku Nantawetuwa nga kibadde kizibu omuntu okutuuka mu lubiri mu bwangu. Abasuubuzi nabo baleese ebyamaguzi okubadde enkofiira, eminjoozi n'ebirala ebyekuusa ku Bwakabaka. Bategeeza nti bakoze omulimu guno emyaka egisukka mu 6 era batenderezza ekitiibwa kya Kabaka nti buli balabikako eri Obuganda batunda ebintu byabwe ne baweerera abaana n'okulabirira amaka gaabwe. Baguze kutuufu baguze era nakati tukyali mu kubawagira okusinziira ku mbeera ebaddeewo leero baguze era bagulidde eddala tubeerawo ojja n'obogererayo n'ofunirayo omutwalo n'obeerawo. Olengedde mu lubiri wabwerwa abantu be basigadde banyenya kugaliba enjole. Banyikuwano beeyaze ku ttaka n'okufukamira wakati mu luguudo ekisannyalaza entambula y'ebidduka. Basobole banyabomba twabusaba tugaziye ekkubo. Abakuumaddembe basanze akaseera akazibu okukakanya embeera eno. Munda mu lubiri abantu ba bulijjo bateereddewo entimbe babadde bagoberera emikolo gyonna. Abamu basazeewo okugenda ku kifaananyi ne beekubisaayo ebifaananyi eby'ekijjukizo. Abantu ba bulijjo bakulisizza Ssaabasajja okutuuka ku matikkira ag'omulundi ogwa 3. Ekifaananyi kino nakisiize olw'obwagazi bw'emmineeri Ssaabasajja Kabaka. Mpulira essanyu ly'amaanyi nga ndiwo mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kye mbadde nsinga okwagala nkikoze eki mulabye atuuse mu lubiri ne bwe sitalya mmere paka ate. Olw'essanyu ly'amatikkira abamu basazeewo okuweweeza ku mimiro ng'akabonero ak'okujaganya. Abalala beekeseredde obugonja bungi era ebibadde ku mikolo babitegedde giwedde. Muno mubadde munabatasobodde kusitula nnimi nga bayozayoza Ssaabasajja olw'okutuuka ku matikkira ne bamwebaza okubakkiriza okugenda mu lubiri okujaguza naye.
abantu tebawomeddwa ennyama Ssaabasajja gyagabudde. Olaba ntutte kisambi kiramba olwo abasigaddeyo nyanze neewujja n'obuwomi bunsusseeko nga ntofunye jangu olume erumekono nkeeke ate ntuye kweziruma nga nkuwujjako emyaka asatu mbadde siyanguke kabaka gyagabudde guno mukisa gubadde munene nnyo. Kisani Mutyaba ne William Buyondo byakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Tebalimba bituufu lwakirala olwalo tujja kuzza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka asatu twenga abakyala b'omulembe omutebi tuli basanyufu Ssaabasajja Kabaka atukutte bulungi nnyo. Njozayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikira ge aga 30 era amazima message tugifunye bulungi nnyo naye mu byonna tusinga okwebaza Mukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyakuwadde. Kitusanyusa ffene tubinuka amasejjere eyo emmengo gyali ayokeza buyinza